abakulembeze ekisooka basigale kyatu kyali wansi w'amadaala abakulembeze mukye soka tukefaanyi ky'abakulembeze asigale tusigale wansi y'eddaala abakulembeze bawuma bokka bajje mu kifaananyi asale tuliga tulindeko wano abakulembeze bawuma mujje mu kifaananyi asale tulindeko wansi Baba, they are very slow. Abakulembeze bawuma mujje mu kifaananyi omukulu agenda. We can fit here. bagenda bafuna ekifaananyi ekyabwe bonna abaze okusabirako bannaabwe omuli Jjajja Lwagadi, Jaswanga Joanita Kawalya, Owembulemu, bandi bonna bwe bali wano bannaabwe bitone bangi nnyo basindisi nnyo. Abayimbi basigadde wali wansi all musicians fena kiri wano fena abaagala okuba mu kifaananyi ba musician oluuyi luno ekifaananyi esigadde kimutoka baartisti fena wano kuba bwetandika tekigenda kubirwa Kamera wansi. Kamera wansi. Kati abali wano muke wansi mwenna yali masake wansi kakitegeeza ffe tusembere emabega netandise naye gwe mulongo vaayo mangu toli muyimbi kirabe tekiri muyimbi oli wakwaya vaayo. Cheers. Abayimbi bongera bafuna ebifaananyi.
kulikayo mu kusaba abanange bibalina okubuuza nsanyuse nnyo nsanyukidde abantu abategese omukolo guno nga nze omu ku abo kuba nange kinkwatako omutabani wange yafa nkyagadde nnyo nandise Mukama Katonda abateremu obwangu ekintu kino tukikolenga buli mwaka kirungi nnyo 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 kati bwe tujja wano tujja nga tunyoleddwa naye ate okunyolwa kutuggwako bw'olaba nti nze Katonda mutabani wange yamumpa emyaka 24 kakati ogenda n'okiraba nti waliwo ate eyafiirwa olunaku olumu waliwo eyafiirwa emyezi 6 kati nzize wano nga nkyebaliza Katonda okusobola okumpa omwana wange emyaka 24 ne mulabako ate n'asobola okufuuka kyakiyagira kyeyali n'olwekyo asabe Mukama Katonda abagenzi bonna abawe ekyomumula eky'emirembe. Amiina. Tugende wali wamma. Nga gwe eyaviirako batabani bababiri rediyo ne AK47 Uganda Africa. Gavumenti ogikubira mulanga ky'okubeera nga madazi ezo pakaka tezinabeera so ng'ate era abayimbi bakyalina obusobola obw'enjawulo. Ekintu ekisooka okunalibaddeko kye ŋŋamba naye nze ekintu ekiyitibwa bayita politiiki bakiyita politics sikyetaagira ddala kuba buli weyogera ekintu nga kifuluma bwe kiti ng'olina ensonga bakikonnekitinga nnyo naki ne politics kati byajjamu bakufuna obakukola kibi mu kyeterera kati awo siina kintu kyenjogera kuba byafuluma bakibyafuluma twasigalawo kuba naffe nabo naffe ffenna ekkubo lyerimu. Kale tugende wali wamma. Neba na teka kintu kino kirungi nnyo kuba kitugatta wangi kati maama ngagwe omuzadde ayagizako abaana babiri mu industry eno olowooza kyandibaddewo mulundi gumu omwaka wakyandibaddewo okuvannyuma lwa bbanga ki? abategesi be bamanyi sijja kubawa buyinza kubanga negye kyatandikidde simanyiiyo bampise buyisi okusabira abagenzi bonna. tweyanziza maama tugende wa ankopi palaso gye baleko omuganda wange kale kati sooka otubuulire ku mbeera eno ebaddewo olunaku olwaleero okusabira baganda baffe abaatugendako era nga mu industry y'emu mwoli gwe oyinza kuwa magezi ki okubeera nga ebiseera ebisinga ba artists obulamu bwabwe bugenda mu nsonga ezitategeerekeka ezitali explained era nga ne okutuusa olwaleero matters nyingi tezinabeera so magezi ki goyinza okuwa artist munaali eyo era magezi ki goyinza okuwera ne gavumenti okukuuma mu ba artists? Okusooka amagezi genyinza okuwa artist agasooka is muntu kubeera ng'okimanyi nti obulamu olina bumu bukwate ng'ekyatika bunyumirwe nga bw'osobola naye kimanye nti olina bumu. So magezi genyinza okuwa government is we are
national assets bino ebitone bya Uganda bwe bagamba nti bagenda kuleeta abayimbi b'e Nigeria oba ab'e South Africa competing n'ab'e Uganda sikiwa nti waliyo abalala okuleka abayimbi b'e Uganda so tubaagale assets zino tuzibbulule baziraga omukwano nga bwe balaza ab'emipiira nga bwe balaza ab'emizannyo abaddusi abavuzi b'obugaali you know this is Ugandan talents bazi valuing baziwa obukuumi ekirala also kyenandigambye is abantu bafan nabo bategeere nti yadde tuli bantu ba bulijjo naye kitwawukanako is gobwomu ng'osavinga abantu omutwalo mulamba bonna balina dimandi za njawulo ye abeera omu nga wagira abayimbi nga 5 so dimandi ye bwe mulemako naasobola ogijjako ono so olumu netukakiba okubeera nti engeri gye tubeeramu engeri okusinzira abantu abatwetolodde engeri gye batweyayaniramu oba gye batuyisamu oba obulamu bwaffe buba bwanjawulo tuba tokyali muntu waki wa bulijjo so balekerawo okubeera nga buli ddakiika osika omuntu awulire nti ye wa bulijjo ate n'omala omusika n'omufuula wa bulijjo ate obulamu bwe nga buli challenged okusinga gwe more than what you can understand because it's one person serving the whole nation and you're just part of the nation so ekirala kye nandigambye okwetanira nnyo Katonda kubeera kumpi nnyo ne Katonda teri kufa kulungi teri muntu yali afudde kufa kulungi sikiwulirangako so ffenna kyakubeerawo twetegekere tukolaganire wamu kyekyo olunaku bwe tulukujjukiza ki naddala ku baganda baffe abatuva ku maaso olunaku bwe luti lwamaanyi nnyo olw'ensonga buli omu ffenna inevitably abali wano tugenda tuuka akaseera nga twetaaga okusabirwa waliwo buli omu ajja tuuka nga tasobola kwesabira so I think lutujjukiza akaseera ako nti tusabire nnyo bannaffe abaatugendako emyoyo gyabwe Katonda agikwatirwa ekisa kubanga naffe tujja tuuka time nga twetaaga okusabirwa emyoyo gyaffe bagikwatirwa nga tetukyasobola kwesabira so kinzizaamu amaanyi era nze ndowooza kikolwa kirungi buli lwe baddira ekintu ne bakirinaanya Katonda kiwangula okuddira abayimbi ne babaawulayo mu gurupu emu ne bagaa kati kale twesabire ng'abayimbi biba bitandise tuba tulinaanye Katonda you know it's very beautiful era njagala kigende mu maaso wendi okuyambako mu ngeri yonna eri beesobose okukigonzaamu ate n'omulundi oguddako oba by presence oba by my word oba by it's very beautiful nkiwagira okulinaana Katonda bwe twogera ku famire y'amayanja tusobola kwerabira kwogerako AK47 omugenzi wamu ne radio biki byosinga obajjukirako nga gwe Pius mbajjukirako ebito baganda bange kuze nabo bajjukirako bye bisinga obungi okusinga bye sibajjukirako twagabana bingi twanyumya bingi twakulira wamu ffe twakulira mu makanga g'abantu bangi naye nga twali kimu music teyatandika kati buli omu yakwatanga ekimuli okumpi akutte ekinu akutte ekidomola akutte ebbaafu akutte n'okuba ayina eddoboozi atalina amanyi amazina that's how twakula omuntu ne yeewuunya lwaki abantu bano bonna buli omu alina kyasobola so mbajjukirako memories wezityo mbajjukirako radio ye musajja nze yampa oluyimba ne muganda wange Wizo olwaleeta Palace Breakthrough ye muntu eyakuba kufuru n'agimenya eyali eremye abangi oba yalinanga ekyanzitoweredde yali ennemye so he's a very paramount figure in my life mujjukira musabira era sisobola kwekoma kwebaza Katonda kuba nti no yamungabanyako n'ekitone kye nange nentuukiriza ebirooto byange okuyita mu ekyo kye yali atuuseko kye yagabana nange wetwogera ku nsonga y'okusabira abaafa naddala mu industry eno koyo yabadde y'abayimbi bonna betumanyi mu industry netulengera muzzeeko batono buli omu osobola okusabirawo oli Katonda tali wano wokka Katonda ne mu Amerika gyali ne Kenya gyali singa etuuka okusaba n'Abamerika bali nnyonnyonyi ne bajja wano gwe tandikirawo wooli Katonda atandikiramu ggwe naye wennyini watondebwa mu kifaananyi kye oyinza okuba nga gwawe ewaka wooli oli kumpi ne Katonda okusinga n'oli asula ne ku businzizo oba ki ekisinga obukulu nti gw'osabidde wooli okusaba kuli spiritual tekuli physical I don't see why anybody bamukwata ne bamupininga down nti olina okujja wano osabe okola otya ekyo kisinzira ku ddiini yo ndife eddiini eyaffe tugamba buli lwa Sande tusaba tojja sanga bali nga bw'omugamba okusaba ku Sande eddiini ye temukkiriza so n'olw'ensonga eyo ffenna tusabire we tuli bannaffe tubasabire abatakyasobola kwesabira kuba tujja buli omu mu ddiini yo gy'osinza ne Katonda wo gw'osinza fukamira omwebaza obulamu osabire banno abatakyasobola kwesabira kuba nawe ojja tuuka nga teri asobola kusabira era mwebaze nnyo abasabidde yonna gye bali so Uma is a new body ndowooza ate namalawo na myaka giwerera ng'etaano baki naye
tulabye olwaleero bategese ekintu kino era kijjumbiddwa. Could this be the positive way forward okubeera nga UMA etandika okwegatta oluvannyuma lw'okulonda okulemererwa n'abayimbi? Kino ekintu UMA kyekoze nze kunze gyegimu ku mirimu gyekoze executing ne tugulabako ne tukirabako kubanga nze esimu eno yankubirwa fina masannyalaze nanga mpa invitation ne mugamba invitation eyo gyone ku bakadde bange eri so beautiful mutulinanyize eri Katonda olunaku mulukutte lubaga ddala lwero ssaawa 7 nti ye nendabira ddala ng'ekyo kikoleddwa kyetaagisa teri kya bugagga kisinga kubeera kumpi na Katonda ate okujjukira emyoyo gy'abayimbi abaatufaako baganda baffe nga bo tebakyasobola kwesabira kibadde kikolwa kya buvumu nnyo era kigende mu maaso era nange nalowooza era ne ŋŋamba bannange ŋŋamba kuŋŋa ne mbagamba oyina gwe wafiirwa oba bw'oba tomuyina gw'osuubira okufa so mu mbeera yonna waliwo score so UMA ngicreditinze nnyo olw'omukolo guno it is a big score byebyo bongere okwerinanya Katonda n'obwerufu n'amazima emirimu gitambule bulungi you know nze I think we got a great way to go. Tutandika bwetu netandikira mu Katonda tujja tuuka gye tulaga. Palaso nga tumaliriza nga tuvaawo katono nnyo oyina ekivvulu ekijja mu maaso awo naye waliwo omuze oba twandiguyise muze kati oguliwo nti abayimbi beeteekako ebivvulu David Tala ategeka the same time Chris Evans n'ategeka Reggie n'ategeka ekintu kino ddala okyogerako ki? Nze nga 9 Juni mpita abawagizi bange naye njagala okubajjukiza abawagizi bange bangi oyinza okuteeka ekivulu ne mugiramu n'ababo sobeera mwegendereza ng'oteeka deeti okumpi awo nange kubanga deeti ngiranze ng'obudde bukyaliyo sirina muntu gwe nninyiridde sirina gwe nninaanye naye nga nze personally competitive industry bweba e Masaka basobola okuba nga basamba omupiira nga ne Kampala basamba so it's realistic bwe tuba nga industry yaffe ekuza okubeera nti ensi yaffe esobola otegeka ebivulu 5 omulundi gumu just waba ng'oli akirinamu obuzibu asobola otuula n'ayogera ne munne but me personally sikiraba mu buzibu it's a free world it's a free market gende wakiseka amaduuka gaggulawo nga bino olunaku lwe lumu naye jagala ojjukire nabo bababuuzaako waliwo eyasooka oba amuyitanga niyasooka mu Kampala nero gwe twasoma oyo eyasooka omuyindi yasooka ozimba edduuka mu Kampala Saidi naye waliwo eyamusaako edduuka ne bamugaa Saidi omusajja akutaddeko it's okay it's a sign of a growing industry ekintu bwe kiba kikula kibeera alive bwe kibeera no characteristic of a living thing is it does grow and evidence of growth is how many more people are doing it and doing it right luli baali nga batono kati bangiko bwe tubanga oli omuyimbi yategekanga olunaku kati nga bategeka 10 ate kati kyakabi nnyo ekitegeeza waliwo abasiba bagamba abayimbi bangi tutandise okulaba nga deeti muzibuukinga ne next year ziringa za World Cup abayimbi bangi naye njagala ojjukire bino by'abantu kusalawo musobola okuba abangi n'abavuzi ba booda bangi naye oli abanowa booda we Yes. But we are talking about the same audience, my brother. No, it's not the same audience. Audience ya Rutalo. See audience ya Fik Fameka. Audience ya Palaso. See audience ya Remba. You might be talking about the same market, but not the same audience. It's the same market, but it's not the same audience. Fresh Kid. Taina audience yange sina nange ya fresh kuba nyiza okuba most likely nze nine iye kuba mbadde ebbanga nyimbira n'abato naye ayina okula imbire n'abaki ate era ayinamu abakulu so audience tezifaanagana abantu bakiconfusing it's the same market emiyaliriro gye gimu bwe tuteeka bye tutunda naye ababigula buli omu ajja anoonya kyayagala okitegeera edduuka ly'amasimu atutte tekino atutte ki so abantu gwe timbe omwaliro gwotekeko byotunda abantu bagi bagule kano kange kali personal simanyi oba banakeetaaga tugenda mu Christmas season bwe tuuka mu Christmas season bajjayo ennyimba za Firezaani omu ku bayimbi abaliwo mu current generation yali akubye oluyimba lwa maama ne lujjawo ez'amaama ezaaliwo otukubirayo ddi oluyimba n'olwa birthday gwe weka otukubirayo ddi oluyimba lwa Christmas olujjawo zino eziba oba watuwummuza njagala okuwulira nti nga nkola ennyimba ezo saamanya nti zigenda nakujjawo ezaaliwo it was just a calling. So when the calling comes,
tujja zikola Christmas eyo eri tricky as a season olw'ensonga bwe twalinga abato twafiringanga nnyo Christmas ne kati bwe tukula Christmas ekyuka Christmas y'omuto si ey'omukulu so eri very tricky as a season okujja approaching nga tokyagiwuliranga bwe wali ogiwulira ng'oli mutondo zinyimba za Christmas oba zisaana abaana bato be balina kati zikuba nga awulirira ddala nga twesunganga enkoko ne kati kasoda okanywa tekakyasaanula n'amatama ne kasoda kakwezimazwa kamanya bless kale ate nebimanya tibayinza kugasoeteyomukomatomukulu nemuvono wakitana kireka biki byosinga okumisinga ku baganda baabo byonna bingi nnyo rediyo akenge kaffe twanywanako mubimanyi ebirala byonna sigala wabalasita big up bisule bonna abakyala okyogedde okinzije mukama ate bwe waloopa nga bwe byategeebyamwe mwabimalire kirungi omwami oyiringa ebisakula okukolera ddala namugamba oba okuba owumba ku ngalo nagamba olaba otuusa okyogera nkwesonyiwa netukwatagana omanyi obeera okola omulimu atera kubiza gati ono muganda kituufu yogeranga bwekibeera ku baana bokubuulira obubi obaana mbogerako soka bibi ebibi mpulira enakuwulira sinza kuwulira bulungi gambogerako kati bwe tuba twogera ebibi nga babikoze ate kamera erina zoom naye waliwo okwogera ebibi nga mulinga abavuluga obufuzi kwonoona linnya ekyo kinnumira ddala olyawula otya wamawulire yayonoona linnya kati ndi mukazi mukulu omuntu ayogere ngaabuulirira kitegerekeka omuntu abuulirira omuwulira naye yakyusa naye kati gambe singa palasamu omuntu nenyogera n'obujulizi kiwono yakubye ku kibuuliro nga wabaddeyo ngaakabuuzo oba wabaddeyo oba wadde heyasenga kugamba bakubye tomanyi lwaki tewalutasizaatasa kikwata amawulire ate omuntu obulamu bwe businga bwe buganda oli ku kya ssente nga naye obulamu eri bugenda naye kati tukalasuka oba okola ekintu kyowulira nti kiyinza okukola obubi abantu maama tomulowoozaako nti maama ono analumwa ffenna ng'oli musajja mukkiriza yesu yagamba atakikolangako amukuba ejjinja kati ffenna munnange bagaba osonga olugalo luno olumu engalo endala 3 ziba zisonzemu kati buli lwokimanya etufunamu obwose luganda n'otapapa kusalira nnyo omuntu munno omusango nze engeri gye ndaba naye kati maama otwogera ebirungi owulira otya olungi nnyo n'akanyiriro okalaba naye luli mwali mumazeeko n'emirembe mwali mumazeeko emirembe kulidde kyeka ku nnera lyekiriza mwagala kunkubya puresha olina abaana baserefu bangi aliwo okuziba okweraliikiriza ati leero luto akola yakakolobera bange bonna nga bankisa abantu bazisa bonna abali ani asinga mwe mulina bwe mmanyiyo atali bazaala naye ani asinga empisa baana bonna balungi oyo ye maama bwoli naye
alinga omutuukirivu anti empisa alina maama alina okwewuunya ate nawe ali omukulu wati waliwo ndowooza kati wano nebamuvumaavuma ne bw'ovaawo ne bwemba siri musajja mukakamu wabulaba mpulira nyina ebibuuzo bijagala okubuuza naye obanga omemu buuza nze kati waliwo Daniela byayogera bibisa oyo mukamwana sina kyakira mwana muto kati mbeera wayogere kino nze njogere kino ebinyuma bannange ebintu maama mukusabira abafu leero obadde olowooza kimuli kulidde bwe mbadde nangaye sanzeeko ebifaananyi ebibadde batulaga kya egene mose sosana okuyengayenga kunyooba muye luvannyuma naye tulina okumatiriza fenali ate oba olinayo n'abakuloozaako nga bakusabira nakyo kibuya bali abafu abajja bwe bani abayimbi Ignas Kawalya Sebadduka eri wabala tumutabani wange Nakimera bangi abamu olabika bulungi nnyo okulowa temukyatutulugunya wali ojja mulaba wali kirungi bali kusiima n'okukumagana nga bakyali bonna ate kumagana mu bufumbulozo kyabadde agamba obumu okuba obumu muzeeyi mayanja mayanja bambi mwami mayanja kugamba abagambye bali kumagana mu bufumbo tukumaganye katonda nga ye yemaze emyaka ataano mu bufumbo ataano twagala kukola nakataba akabuulirira bano abawala abatono nabo beekuumire ku bannaako obwonku n'obuggo bubeeramu naye kiri kimu mukwano n'omu n'agumiikiriza munne so muli kyakulabirako naye nolina omulimu omunene okukubiriza bano bapalaso bageze obufumbo agambye agenda kukola akatabo n'akabiina kabakuŋŋaanyenga tubabuulirire ddala byagagenda obufumbo akatabo kajja mukoloseko baleme kulowooza nti obufumbo kuyita ku red carpet buli ddakiika no yepalaso naye obufumbo asome mu katabo oyo ye mugamba ali ku soosi asula ku kitebe abaana betuzadde munaana kati bali musanvu kati gwe bali emyaka 5 emabega otooleko nimulabika mwali bato nnyo era twali kubanga okulanga muli balabika bulungi bwemumaze emyaka 5 mulavu maama mwemutulabirira ale munaye maama abantu bagambe nga basibula kyobagala bannange mwebale nnyo okusajja abagenzi bonna tukuume obumu obwo tubeere nga nti bajjukira naye yategese naye mwebaza yebala okubuuza ekintu ow'empisa katukusiibule gwe babadde bayogedde ekitiibwa akuume mazima mwettanire ennyo empewo zaabukedde mwebale kusabira mama wa Moses Radio Kasubo Jeni yafeeriwa imusaati bakuyita taata munaye tubali tukunoonya obudde woti bane nakoze ndakakola interview kifaananyi nze kuba ebifaananyi seekuye tomanyi kikuba bifaananyi
twakunoonyeza dda maama tunyumiriza emboozi Seguye. On 11 April 1948. wamma kubanga maama ono abadde abulamu Kaseguya akyalina byanoonya nazaalibwa nga 11/9/48 nga mukula bulungi lwaki omuntu abangawo mukulu naye ng'atalingamu anti mbadde nakolamu natandika okwevuga 1970 emyaka 5 sigendangako mu paaka kulinnya ttaka kuba bodaboda mujje tugende mujja kusobola akagenda kusanyusa kugenda katabuya maama